mulimu amasannyalaze mulimu amasannyalaze oba okombayininze live okombayininze live bulungi ate kati message zisala ziyita mu mukono muno nedda abaddu babitegeere kati Allah ga kasuratu tarf male jagala awo kasuratu tarf hadithi nyingi ogamba nti hunna lamrat rajulan tala ku musajja jinnun am ins musajja nga jinni wa mukyala wa muntu kati mumbere faanako wetyo bajja ko bamanyi gwe wekka ali mu bwongo ate n'ekyala Allah tagenda bassa mu mbeera ya bujja wadde obujja obuleetebwa shayitaani nga bwe twasomesa kuba tezigendako nazo enzikiriza zijja amajini gajja amakkiriza gaawe bwejjana yaago gali mu jjana zaago era nga nago Allah yagategekera ebyago kaakati nga n'abantu kaakati ng'omukyalo oyo talina ate kyansi yakuba nti ate jjini limusalako anti Allah agati wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri Allah yajjamu ghill buli konna akayinza okumuleetera obujja mujja nti wagenda kubeerayo nsaalwa ng'effutwa biki onampala nano biki aned wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ngali jemba nasomere mu anfal eri mu araf kati Allah ogamba nti wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan okuba nti Allah yabajjamu ensaalwa obujja tebakola ki tebalina era omumanyi omu yavunula aya egamba nti waidha nufuusu zuwujat Allah emyoyo agenda okuba nga agigatta n'emibiri gyagyo manyi ne bagamba nti waliwo Allah okugatta emyoyo ogizza mu mibiri gyagyo ku yauma alqiyama bimaana albath okuzuukira mu kutuusa nga tazawaja ng'agigatta wamaana tazawi maana alqurina taqrin nga ne wajja Allah ogamba nti waidha nufuusu wujat yagamba tazwiju nufus bijaaril janna maa nisaa'il janna okubanga Allah agenda kugatta emyoyo gy'abakyala b'omujjana abagatte mu miki mu myoyo Sheikh nsaba Allah ateekemu abo abanaabeerayo amina kubanga naawe nsaba Allah akuteeke kakati Allah agatte emyoyo omukyala ajja kubanga alhamdulillah mutebenkevu n'omusajja gwakola ki gwalina ku musajja alina mulala ekyalo ekyokuli mu mutima gwe tafuddeyo kuba meka baalina okugatta si kwa ssente kuno kyalina ssente alibwa yaleese sofa wabula mu mitima nerugalamirizo mitima Allah yaddako n'agamba nti lam yatumisuhunna insun qabilahum wala jan Ibn Abbas yagamba lam yujami'uhun tebeegattangako tebeegattangako na jinni oba jinni inshallah seka ensonga eyo nno abatulaba beetaaga okugifokasingako biibinillah abakyala mwali mutuddekaawo ne mwebuuza ekibuuzo lwaki Allah mu jjana teyassaayo basajja lwaki Allah mu jjana yassaayo bakyala omanyi tuyinza okyogerako ng'abantu bakiyisaako buyisa maaso gwe olinayo aya yonna gy'omanyi nti Allah yagamba nti alina abasajja be yategekera abakazi b'edduniya mu jjana kyemmanyi nti abakyala b'omujjana bagamba ono omukyala w'oku dduniya wadde ye batamuwulira nti anedda omusajja oyo la tahzunuhu tomunakuwaza nahnu nantadhiruhu fil janna fe tumulindiridde mu jjana era mwanguye mangu emubonyabonya teeberezaamu kyandibanga Allah otteekayo abakyala mu jjana n'atassaayo basajja ng'olredde Allah akimanyidde ddala nti omuwendo gw'abakyala ogunayingira ejjana muto wabula omukyala omulongoofu ate ku dduniya Allah agenda mussa mu jjana n'abakyala b'omu jjana abe nga ye mukama waabwe ate nga mulungi obbasinga ng'akubisa mu bulungi bwabwe emirundi n'emirundi era nga yalagira yabaduumira yali mulongoofu nga n'obujja tebwamuwangula era waanaaba nga n'omusajja alhamdulillah awo ensonga bajja kunyumirwa ejjana tusaba Allah wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yajogerako ebitendo bingi okugamba nti omusajja ajja kuzuukuka nga badde alina we yeebase basiramu kano kankabawe bagende nako nga agalamidde si kwebaka kuno okwafa okwa bulijjo ng'agalamidde mu jjana tewaliyo kwebaka wabula ajja kuba agalamidde ndoza tukozesa ekigambo kusituka
ajja kusituka kusituka musajja ajja kuva ku kitanda fayastayqiz ajja kuzuuka bw'ati wayakhiru sajida nagwa wansi avunname fayaqulu lahu malakun min almalaika malaika bamugamba bali mu jjana ala man tasjud ani govunnamira kyuvunnama ki wakad intaha alibadat nsonga ki ekuvunnamira ng'ate ibada zaggwa agambe nti asjud linuri rabbi qad tajalla asjud linuri rabbi qad tajalla nvunnama olw'ekitangaala kya allah ndaba kinkubyemu allahu akbar malayika ejja kumusekerera ejja mugamba la kiki kyoliko ekyo si kitangaala kya allah هذا نور لقدم الخالق كيغيري هاوسي قالوا وهاوسي بوي ويطوف عليهم ولدان مخلدون بكواب وأباريق وقاسم من معين كتاجاكو بانغا ومقامنت هذا نور لقدم الخادم وقف بجنبك ekyo kitangala kya kigere kya mukozi wo mujjana ayimiriddeawo kakati abali mu dunia no bepankira ki kitangala kya kadama ayimiriddeawo wekibanga kadama ajja kuba bw'atyo owo mujjana kadama tutegeeza maidi akwati bakigandawaza nekiri khaddama khaddama baba bayita kadama khaddama kati ayimiriddeawo ku lusegere allah yabatenda n'agamba nti idha ra'aytahum حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا abantu bajja kulobera ku bakadama balowooze nti oba kabaka muswati oba magulu nnyondo oba lukoba nnanta wetwanga toyemuwe taate oba ani kati embeera naye ate nga mukozi amanyi ne bagamba idha kana alkhadim istanara hakadha wabanga omukozi bw'atyo wamasamasa fama almakhdum ate abali bamujja naye bali abaweereza nasala allah aljannata allahumma amin ya rabbi insha allah subhanahu tukase nabyo bannange wali tanbihi ntono nnyo kujja naye allah subhanahu wa ta'ala saba allah tuwonye ebitonde ebyo tutalaba bana amagege mabi ate mukirize nti gyegali saba allah gatutaase oyo mulabe waffe wa lulango banga munaamalanga mwefuula abagezi simanya nti mwasoma nnyo simanya sekyula mwe muli balooya muli bayinginiya sorry era ajja bakosa barakallahu fikum subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tunazani doktor bukhari ma sha allah naba umma yugal saba allah subhanahu wa ta'ala wa umma kisingo bulungi إله سبع الله أبقاس نبيه بعونه تبارك وتعالى nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze kwekyo Allah tabarak wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan insamyu innaka الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته